oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ampuliriza nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Webale kubeera mpozi nga ate osubscribinga, webale ku viewinga, mubeere mpozi nga mulaba videos ezo muzimaleyo olw'ensonga nakyo kituweesa obubonero. Ffenna wamu tulwanirira okuweza ennamba ffe gye tutayina. Tukyali mukaako katugenda kuyingira kasanvu nga tetwetaaga okubeera mpozi nga tuyingira omutwalo oba okweyongerako paka ku mitwalo nga 10 egy'aba subscribers. So tutambuli wamu nze nammwe. Nze Sula Ssenyonga, ate nga mpozi ngenda kuba nga mbawa update olunaku olwaleero ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bwe biyimiridde. Wabula nnyongera okujjukiza gwe atannawaweereza ka video ko, beera mpozi nga ate okaweereza, osobole okubeera mpozi nga ate otumirako ku bantu bo, obuuza ku bantu bo, ate olaga eggwanga wa gy'oli na mbeera ki mw'oli. Kakwate ka video ako nga tekaliimu noise yonna okuggyako eddoboozi lyo lyokka nga temulimu music mu background. Obeere mpozi nga obiweereza ku noti 754 68 74. Namba eri ku screen yawo oba ogiraba bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nakoze story eya Ssaabasajja Kabaka. Abasinga ne mubeera mpozi nga mumbuuza, muŋŋamba, mulimba, waakiri tulage ku bifaananyi lelelelele. Kugamba ebintu bingi nnyo bannayuganda abasinga bakkiriza bamala kulabako. Mutulimba, kiki kye mutukweka? Ebigambo bingi byabadde bingi, naye abasinga mubadde mugendera ku bigambo ebyaba blogger ab'enjawulo. Waliwo omukulu Lumbuye ali mu Amerika. Omukulu Lumbuye oyo ali mu Amerika. Naye mpozi naye yataddewo kugamba ye ate yagufudde mugano nnyo. Ye yagufudde mugano nnyo nti embeera yagufudde mugano. N'akola ka live n'agamba bannaye balimba embeera ya Ssaabasajja eri bubi nnyo. Naye ngolede nze nabadde mmutegedde era nga amawulire ago ngafunye bulungi nnyo. Kyova olaba nkugamba sigala ku mukutu guno lwa nsonga gulina relied sources. Amawulire ge tukwano tetugambulinga magambulinge. Tuwuliziganya bannange. Mu basajja bamu ku ba followers baffe aba commenting olunaku olwajjo kwabaddeko Mid-Riyad nga yagambye bannaye webale. Then kikazi ki Cecilia gwe n'ogamba bw'aba mulamu lwaki tayogerako eri eggwanga? Obwo bulimba temutusiriwalirako ebigambo bwe bityo. Zaki ya Nambala, King James n'abalala tubeebaza okubeera nti mwarespondinze mu mbeera yonna bwetyo, era tubagamba nti kati amazima amatuufu ge gano. Nabagamba olunaku lwaluli nti Ssaabasajja Kabaka yalabibwako ng'ayita mpozi ate ku boda eya Kenya ne Uganda. So n'agenda ne wabeerawo bwe nabagambye abagambye bwabalimba n'olubiri lwetooloddwa amagye. Nimba nyonyola amagye lwaki gali ku lubiri bulijjo gye gali gabeerayo lwakuba nti abasinga temutera kutambulako kulambula ku Uganda yammwe kumanya na biki bifa mu ggwanga. Amagye mwaga portrayinga nti amagye bwe gabeera awantu nti awo wabeera waliwo ekikyamu. Amagye gabeerawo oluusi nga gakuuma nga tegalina buzibu bwonna. Lwaki Ssaabasajja yagiwaako amagye agamukuuma? Eyo yenkola y'amawanga agasinga. Amagye g'obozze nago gaba gakoma mu ggwanga lo gye gakuuma. Eno munda gy'obeerozze bakuwa security endala n'ebeera nga yeekukuuma. Gwe ate abeera tazze ku lutalo, lwaki babeera nga ate bakuyisa obubi? Kale nno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olunaku lwajjo n'alabikako. Tujja kiyita nti yalabiseeko eri Obuganda kuba at least abantu babadde bagamba waakiri ebifaananyi. Kati nno ku lugendo lwa Ssaabasajja luli lwe nabagambyeko olw'okugenda okulaba ebisolo oba treke gye bayita Masai Mara. Bw'atyo yasodde okubeera ng'awubako olubu lw'ebigere mu ofiisi ya pulezidenti wa Kenya omukulu Uhuru, era ebifaananyi mubiraba nga bwe bibateerayo awo. Ne bawayamu nga abakulu n'abakulu. Ono wa mukulembeze wa byannono wano ewaffe Buganda, ate oli mukulembeze w'eggwanga lya Kenya. Ebifaananyi mubiraba. Naye era still waliwo abazeemu olwattoma ne bagamba ebyo ebifaananyi Photoshop. Kwegamba bingi byabadde bitambula ku mitimbagano. Mutuufu nange ne mpulira nga amaanyi gampeddemu ne ngamba abantu bano balinga abataasoma
ebintu bya Buganda tebamala gabayasanguza bwe bito birimu twekisize mungi nnyo ekyokubiri Ssaabasajja tasobola kubeera ng'ali mu mbeera mbi n'ogamba nti oba Obuganda era bonaaba tebutegeera tebumanyi ne wabaawo n'abakitandisa okugamba era konvoyi zirabiddwako Katikkiro wa Buganda ng'adduka mbirimbiri ayingira Kenya biki kumbe Katikkiro wa Buganda yabadde ng'ali ku mukolo gwabadde ogw'okukungubagira maama wa Lumansi David babadde bali mu kukungubaga maama wa Lumansi David yafa so Katikkiro ng'agenzeeyo okubeera mpozi ng'ate akungubaga netwebuuza bantu mmwe lwaki mutambuza amawulire amafu ku social media bw'atyo nno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yavudde ewa Kenyatta bw'atyo yasobodde ate era sitiiru okuubako olubulu ebigere nga bw'olaba ebifaananyi ebyo n'agendako ewa Prime Minister Raila Odinga Prime Minister wa Kenya Raila Odinga jjukira ono baalimbira nnyo ne gavumenti ya Uhuru balimbira nnyo mujjukiro entale ezaaliwo ebiseera ebyo abantu nga bakkiriza nnyo mu Raila Odinga byebyo ebiseera Dr. Kano Kizza Besigye we yabeereramu ow'amaanyi wano mu Uganda ng'era Kizza Besigye bamugeraageranya ne Raila Odinga e Kenya ku nsonga z'opposition bw'atyo babadde basayininze ebitabo visitors book ogiraba yabadde abisayiningamu Ssaabasajja olaba ebitabo byabadde atunulamuko nga bumanyi abantu abo abakulu bo bakkiririza nnyo mu kusoma nti oli bw'aba alina ekitabo kye yasoma ne kimunyumira munne bw'abanga zze mukulu munne oluusi atera okukimuwanga ekirabo n'atunulamuko oba n'asomamuko ne bawayinsiganya ideas so yensonga lwaki olaba ebifaananyi ebyo kino wano yabadde asayininga mu visitors book kino omulaba yabadde ng'ali mu kubeera mpozi nga ate ebifaananyi ebiralo biraba ng'ali mu kuyisa mu ku maaso mu kitabo abantu abasinga omanyi Ssaabasajja bw'aba ali wano tatera kwambala galubindi atera zambala ng'agenda kuwa speech ye oba okwogerako eri Obuganda kati abantu abamu Ssaabasajja tebasoose namutegeera nti oba yeye nga bagamba mulimba olw'okuba yabadde ataddeko galubindi beerabidde nti yabadde ali mu kizimbe munda ate ng'era agenda kubaako ekitabo kyasoma oba n'okuwandiika mu visitors book of course abalina okukola ki okuteekako galubindi kyova olaba byababuzaabuzizza nti Ssaabasajja waffe afaanana bulala bw'aba ataddeko galubindi era ne bw'aba aziggyeko abeera mu mbeera ate ndala so kati bwe tutyo bwe tuyimiridde Ssaabasajja yalabiseeko eri Obuganda newankubadde nga yalabikiddeko Kenya ndowooza mutegedde nti tetubawo mawulire mafu waliwo ne gwenda byataddewo n'agamba konvoyi endala erabiddwako motoka 3 eza Buganda nga zidduka misinde zigenda kwesogga Kenya neŋŋamba ye abantu bano bannaye kati nno kambabulire Ssaabasajja bw'aba n'atambula na buli kimu kye yeetaaga atambula ne ttiimu ey'amawulire atambula n'abakola ku by'obujjanjabi era nga bw'olaba pulezidenti w'eggwanga bw'atambula oba omukulembeze yenna bw'atambula byatambula nabyo ne Ssaabasajja naye atambula nabyo okusobola okubeera nga bakola buli kimu so kakati tuleme kulowooza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti ajja kutambulira waawo nti kakati ate konvoyi endala zemulabye nti oba oli awo ab'amawulire badduka bukubirire bagende bakole coverage oba akoleyo speech bw'aba yagadde kukola speech wonna w'aba ali olwedde abeera n'abamawulire be gwe nno ojja kwebuuza ebifaananyi bino byavuddewa genda okebere ku peegi eya omukulu Uhuru Kenyatta ebifaananyi bino kwebiri ne peegi eya State House eya Kenya nabyo kwebiri ojja kuba nga obifuna bulungi nnyo olyoka otegeere nti tubeera n'amawulire agatuukiridde agatali gakufumbibwa oba okujingirira mukkirize olunaku olwaleero tukome wano eno ku sitole ekwatagana n'obulamu bwa Ssaabasajja tukugambye ali bulungi mu mbeera nnungi nnyo si mulwadde talina buzibu wabula yali awubyeko olubulu ebigere mu ggwanga lya Kenya asobole okubeera mpozi ng'ate awummulako holiday agispendinge bw'atyo ku lugendo luli olw'ebisolo
luyite Masai Mara wabula bwatyo gye yasobodde okubako lwebigere ate ne mu bakulu banne omwabadde Raila Odinga eyamanyi yayetikirira ennyo mu Kenya ku ludda olw'opposition ate oluvannyuma n'amala ne yeegatta ku gavumenti ya Uhuru Kenyatta. Bwe batyo ne batandika okubeera nga bakulembereramu eggwanga lyattu Kenya. Nze Sula Ssenyonga teweerabira okuweereza ka vidiyo ko ng'obuuza ku bantu bo ku nnamba ya simu eyo eri ku screen yo. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV.